Katonda waffe tukusinza Mukama tewali alinga gwe Mukama osaanidde Mukama osaanidde Mukama osaanidde tukusinza tukutendereza sinza Mukama sinza Mukama sinza Mukama tukutendereza oli munene oli mukulu tewali alinga gwe Mukama Yesu waffe oli w'amaanyi Yesu Kristo oli waggulu wa byonna oyafukibwako amafuta tukusinza tukutendereza oli munene tewali alinga gwe Mukama waffe twala ekitiibwa n'ettendo mu kifo kino tukuyimusa Mukama waffe twala ekitiibwa n'ettendo tugenda kusabira abamemba ba God's Fortress Ministries ab'ekkanisa eno n'ekkanisa yonna mu nsi yonna abantu abakkiriza Yesu Kristo tubasabire tuleme okuta Katonda tuleme omuvaako tutambule mu bulamu obutuukirivu tutambule mu butuukirivu bwa Mukama waffe okutuusa Mukama waffe Yesu Kristo lw'anajja tusabe ekyo wamu Katonda omulungi ow'amaanyi tukwebaza kubanga watuyita okubeera abaana bo tujjanga ekkanisa Mukama Katonda ku lw'ekkanisa ya GFM ku lw'ekkanisa mu nsi yonna ey'abantu abakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi nga tusaba Kitange omulungi otuyambe tuleme okuvaako tuleme okutendewalirwa tuleme okuva ku lugendo lwe twatandika tugobere Mukama waffe Yesu Kristo nga tetunafuye nga tetutiridde tusonyiwe emirundi mingi tunafuwa olumu twekkiriranya naye tusaasire Mukama waffe totulekerera twagala Mukama tuyimirire wamu naawe ku ntebe ku Namulondo nga tusaanidde nga tusiimibwa mu maaso go tutule naawe ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Mukama waffe Yesu tusaba okuddako kutusange nga tukulindiridde nga tetuliiko bbala yadde olufunyiro yadde okunenyezebwa mu maaso g'Omukama ebyo natubisabye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina era twongere okusabira Uganda ensi yaffe ebeeremu okuzzibwa obujja revival wabeerewo okwenenya tusabire n'abo abanafu abalina obwetaavu mu Uganda Katonda waffe agole omukono gwe abakwateko tusabire Uganda Kitaffe omulungi tukwebaza watuwa ensi eno Uganda era wamanya nti tulibeera ba mu Uganda muno n'olunaku luno wamanya nti tulibeera mu kifo kino nga tuli mu Uganda olunaku olwaleero twenenya nga twenenya ku lw'eggwanga lyaffe lw'abakulembeze ebitateredde byonna Kitaffe tukusaba otutereeze kubanga gwalina amaanyi n'obuyinza gwe yakyusa Sawulo n'omukyusa omutima n'atandika okubeera omuweereza we omwesigwa Mukama okyayinza okukola tusaba okyuse Mukama Taata twagala eggwanga yaffe libeere nga lisibwa obujja Mukama ekkanisa ebeere nga yakyakulabirako abantu bakyuke nga balaba Kristo ng'ofuga twagala Mukama eggwanga lyaffe libeere nga lyakaayakana nga Mukama waffe olabisibwanga abantu bavaamu okubuulira amawanga okukyuka okudda eri Katonda naye tetuyinza kubuulira mawanga nga ffe tetukyuse Mukama tandikira mu ffe twagala okulaba Omwoyo Omutukuvu nga bwe tusinkana ng'otuula wamu naffe tukisaba Mukama tusabira abalina obwetaavu abanaku abalina obwetaavu obw'emmere abalwadde abalinyigirizibwa abantu abalina ebizibu mu ngeri ezitali zimu Taata tukusaba osinkana ebyetaago byabwe bonna abanafu mu mitima abalina obulumi Mukama waffe omukono gwo teguyimpaye kuwonya owonye era olokole ebyo natubisabye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina
buli omu ku ffe alina ebyetaago. Tusabe Mukama atusinkane buli omu alina ebyetaago. Sabira ekyetaago kyo, ebyetaago byo Mukama waali awulira. Mukama yaffe omulungi, tusabire ebyetaago byaffe. Buli omu ku ffe azze nga tuzze gy'oli ku Namulonjo yo, nga tumanyi nti n'olina ekyokuddamu eri obulamu bwaffe. Tukusaba Mukama waffe, Taata ogolole omukono gwo, abalwadde obawonye, abalina ebizibu basinkane, abeetaaga mirimu, abeetaaga kusoma, school fees zisembedde. Mukama waffe gwagabirira buli omu Mukama musinkane mu byetaago bye. Abaana nga baddayo tusaba amagezi, tubasabira Mukama babeere bawanguzi, babeere emitwesa emikira, babeere abasooka saabasemba. Kitaffe omulungi weerage mu maanyi gye bali. Ebyo byonna tubisabye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Muyinza okutuulako. Abakwaya tubeebaza obuweereza. Mukama akibabalire abawe omukisa. Ekiseera kino mbaaniriza mwenna, nayanirizaako mu ntandikwa naye kati era nyaniriza buli omu azze oluvannyuma we twatandika abazze ng'okusinza kugenda mu maaso. Mwebale nnyo okujja, mwebalire ddala. Era ntwala omukisa guno okwaniriza abagenyi n'abo bammemba abatuludde okulabako. Abamu badde basabira ku online, twebaza Mukama abaleese. Tulina abazze okutukyalirako oba abazze okusaba naffe omulundi ogusooka. Mbadde nsaba muyimirireko weebali. Kale siraba yayimiridde, naye mwenna buli omu mu kifo ekyo manya nti oli mugenyi, manya oyanirizibwa mu ngeri ey'enjawulo wadde toli mugenyi. Twebaza Mukama nti musobodde okujja. Kati mbadde nsaba tufuneyo testimony, obujulizi bubiri. Tulinayo abalina obujulizi? Abo bane mbakubira engalo nga bajja. Mukama akoze, tumwebaza. Mukama tumwebaza. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Mukama mu lugendo lwange lwe mbaddemu. Nali nsoma ebyokutunga naye neebaza Mukama nti baatutikidde. Amiina. Era njagala okwebaza Mukama olwa mama wange, olwa famire yange, olwa church eno. Simanyi na okumanya naye neebaza kuba nze kyendi simaanyi gange. Lwa kisa kye kyali kisa kye. Amiina. Njagala okwebaza Mukama olw'obulamu bw'atuwadde ffe ffenna, n'obugabirizi n'obukuumi. Twebaza Mukama. Yesu yeebazibwe abooluganda. Neebaza Mukama ku lw'obulamu bwange, ku lw'obulamu bwa famire yange, ku lw'obulamu bwammwe mwenna aba GFM. Neebaza Mukama kubanga emyezi 5 emabega nali lubuto nansumulula omwana wuuno. Yansumulula ng'omukyala Omwebbulaniya. Ebisa byannuma mangu, omwana ne muzaala naye mangu. Mukama mwebaza kubanga atugabiridde nga
family yange n'omwami wange ne bazadde bange abanzaala Mukama abagabiridde. Omwezi gumu emabega mama wange yali mulwadde nga buli ssaawa abeera mulwadde. Mukyala muweereza naye ng'alwala ulcers ate pressure ate biki, naye Mukama mwebaza kubanga essaawa ya leero mukyala w'amaanyi. Yes, twamutwalako nabeera nabamuadmitinga nabeerayo ko wiiki, naye Mukama mwebaza kubanga yasobola omukuuma. Mukama mwebaza ku lw'omwana wange ono wiiki emu emabega abadde mulwadde nga simutegeera, nga leero abamulamula era enkya abamulwadde aba ne ka temperature, naye Mukama mwebaza kubanga naye yamusumuludde. Ekisinga obulungi namala okusoma kwange naye nasoma busomesa, amasomero mugalaba maggale. Awo nga lockdown yakagwa eyasooka nagenda ne applyingako somewhere naye nga bampa emitwalo 16 per month. Naye nga mazima ddala nga ogamba ye emitwalo 16 gigenda kugwera mu transport okulya biki byonna. Kati omwami wange we namugamba nti bagenda kumpa 16 yaŋŋamba ogira otuula ewaka, naye waka awo tewatuulika. Waliwo obwavu bungi, bayinza okulekera ssente za kameeza nga tezikumala. Ne ŋŋamba bannaye kati ngenda kukola ntya? Oyinza okulaba akantu akalungi kati omanyi we tuba abazadde buli kalungi kolaba oba okagaliza omwana ng'okeetaaga naye nga tolina ssente. Ne mbeerawo ne ŋŋamba Mukama ngenda kukola ntya n'omwana ng'akyalina mu tosobola mulekawo, by that time yalonga 3 months. Ne ŋŋamba ngenda kukola ntya, ne nfuna idea tulina ennyumba zaffe ezitannaba kuggwa. Omwami n'aziggala, we yaziggala ne ŋŋamba naye lwaki sitandika okulunda enkoko wano ewaka. Ne ntandika n'enkoko 10. Enkoko ezo tuzirunda for 4 weeks. Those are 28 days. Naye ku 26th day enkoko zonna ne ziggwawo. Ne mbeera so happy ne ŋŋamba ate nga we nali ntandika essaala yange nali wa government kati nali naterekayo akakadde kange natandisa. Ne ŋŋamba Mukama njagala omwami wange abeere inspired. Talimu inspired ebyobulimi ayagala byakulya, agamba ebyokutunda bagenda kuddawo bajje bakuweeyo ba nusu 9 naye nga gwoba okalaba ssente naye nga yitalaba nti ssente, agamba bajje omale amaanyi go bakuwe nusu 9 muli nkoko. Kati oba bagenda kugyayo just capital ng'ofunyeyo emitwalo 10 ng'agamba ne housemaid bamuwe 10. Kati ne mala ne ŋŋamba Mukama nnyamba enkoko zino zibendinga omwami wange annyongere capital. Kituufu enkoko enamukubira ne mugamba enkoko munaye zonna ziba zitutte, n'agamba oddamu bookinga 300. Mukama n'amunkwatirako ne bookinga 300 nenzikuza. Naye nga ŋŋamba 300 ezino omukyala yantwalako last time nga mukubira ŋŋamba banaye nga ndi mwavu. Ne ŋŋamba zino enkoko nga zituuse nga siraba market. Kati ne wajjawo abantu babiri nga bagala 200 naye nga baŋŋamba enkoko nga zikyali ntini. Ate nga naye nazitunda ku that same time nga baŋŋamba enkoko nnungi. This time around ne mbuuza banaye kiki ekibadde mu nkoko. Nasaba capital Mukama n'amunnyongera tiraba enkoko zigaanire mu nnyumba. Kati ne ŋŋamba omwami ne ŋŋamba abantu baŋŋamba nti nyongeremu wiiki ne baŋŋamba bagenda kuwa mmeka. Naye ŋŋamba era kati this time around nga bampa gumu 10. N'agamba let us look for a better market. Kati waliwo omukwano gw'omwami alonda naye enkoko kati ng'atambula n'agenda wali Kakamwesi mall eri awo Kyebando ne bamugamba ffe twagala broilers. N'amukubira n'agamba waŋŋamba nti mulunda enkoko wano baagala 200 per week oba onookisobola simanyi. Kati ne tugendawo n'aŋŋamba enkoko zireke totawana zitunda bano abakuwa ssente nti nibaleke. Ne tugenda ku Akamwesi ne tusooka enamba gye baamuwa nga teriiko. Naye Mukama mulungi nti bannaye ab'Akamwesi bampadde orders kati kiri gye ndi. Bo basobola otwala enkoko buli Friday 200 even plus ate nga bakuwa good money. Mukama mwebaza kubanga bannaye essaala zange zonna aziddamu. Era abasaba Mukama mumusabe ajja kuddamu buli omu essaala ye. Mukama mulungi, Mukama mulungi. Tumwebaza bane mujjukira nti abadde twalina okusaba n'okusiiba nga tusabira financial needs. Banaye mukiraba ekyo si ssaala eddiddwamu ate nammwe abatannakiraba nammwe kijja naffe abatannakiraba ekyaffe kijja. Twebaza Mukama. Kakati twebaza katusabire obujulizi bwaffe obwo Mukama abwongere abuseeko obukuumi buleme kukyusibwa. Mukama Katonda tukwebaza obujulizi. Obujulizi bulaga nti Katonda ofaayo bwe tusaba owulira era n'oddamu.
twongera okussa omusaayi gwo ku bujulizi obwo n'obulala obutayogereddwako. Mukama Katonda omulabe sitaani aleme kubuyingirira okubuziyiza oba okubuzza emabega. Ate era Mukama tukkiriza nti nno naffe abalala ffenna abalala bonna bajja kuba n'obujulizi era nga twongera okuyimusa okukkiriza mu ggwe. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekiseera kino tugenda mu kuwaayo abaana baby dedication era abaana kansubire bwe bali Jayton Kitiibwa, Jaylon Kitiibwa ne Abigail Myra Bukenya bajja. Jayton ow'omwami n'omukyala Wamala ne Abigail Myra Bukenya ne Mukisa Brian Wanyama nga maama ye Teddy Nakibondwe. Abazadde weebali n'abaana baffe. Mukama yeebale. Pastor mbadde nkusaba ojje mu maaso gaffe wano abaana baffe bano tubaweeye eri Mukama. Ekitiibwa kya Mukama. Kama favors wenyo twebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi atukuŋŋaanyiza wano olwaleero ate n'okuwayo abaana baffe bano kubanga abaana bano Mukama yabatuwa newankubadde nga abazadde bakola emirimu mingi naye enkomero ya byonna Mukama yakola ki? Yabatuwa. Kale masekati gaffe tulinawo Jaylon Kitiibwa yaliwa yono. Okay. Ono ye Jaylon Kitiibwa bazadde be omwami n'omukyala Wamala. Mwami talabiseeko ali bize ne mukyala Wamala wali wano. Manyi wasula kyuka emabega ennyumba ya black ejo olabe amabaati awo we maka gaabwe tubetaga na boda kutuuka wano. Okay, tuyina ne Abigail Mal Bukenya. Oh, yono. You want to say hello? Hi. Okay, ono Abigail Bukenya ne tugenda kumuwa eri Katonda. Tuyina ne Mukisa Brian Wanyama. Mukisa yono. You want to say hello? Kale njala kuyita abamu ku bakadde b'ekkanisa mwami Sekasalamu bajja kusaba ojja wano mu maaso ne mukyalawo tuweeyo abaana bano eri Katonda. Kati nga bajja ne mwami Sebyala oli ludda. Mwami Sebyala ali luddawo. Mwami Sebyala ali awo. Abafulumye. Okay. Kale nga bwe bajja mwami n'omukyala Sekasalamu tusabire abaana bano njagala okusoma ekyawandiikibwa mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula esookera ddala ennyiriri 20. Lugamba bwe luti awo olwatuuka ebiro bwe byatuuka Kaana n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuma erinnya lye Samwiri nti kubanga Mukama namusaba eri Mukama. Omusajja Erukaana n'ennyumba ye yonna ne balinnya okuwaayo saddaaka eya buli mwaka eri Mukama n'obweyamo bwabwe. Naye Kaana n'atalinnya kubanga yagamba bba nti sijja kulinnyayo okutuusa omwana ono Samwiri lwaliva. Nina omusomi omulala n'ankwata microphone. Tusoma babiri naye tujja kumalako. Erukaana n'amugamba nti kolanga bw'osiima beera awo okutuusa lw'olimala
okumujja ku mabeere, kyokka Mukama anyweze ekigambo kye. Awo omukazi n'abeera awo n'ayonsa omwana okutuusa lwe yamujja ku mabeere. Awo bwe yamala okumujja ku mabeere n'amutwala n'agenda naye n'alinnya nga alina ente 3 ne efa emu ey'obutta n'ekita eky'omwenge, n'amutwala mu nnyumba ya Mukama mu Siro, era omwana yali muto. Mukama yeebazibwe. Tulaba nti nno Kaana yaleeta omwana we Samwiri ku yeekaalu mu maaso ga Katonda. Era Bayibuli tugamba bulungi nti omukyalo ono yajja n'ente 3. Singa ono bajja n'ente, muze n'ente mmeka? Naye kye bali bagamba nti nno waliwo okubeerawo kyabawa eri Katonda eri abaana baabwe. Nja kubasaba nti bano mufunye akabanga mubeeyo kimuwaayo, mugambe nti omwana wange oyo Mukama muweerayo, munywereze era omukwate. Kamalirize ngamba bwe nti ne batta ente ne baleeta eri omwana, n'amugamba nti ayi mukama wange, nga bw'oli omulamu, mukama wange, nze ndi mukazi oyo yayimirira w'oli wano nga nkusaba Mukama, omwana ono gwe nasaba era Mukama yamumpa ebyo bye namusaba, nange kyenvudde muwaayo eri Mukama nga mulamu, aweereddwa eri Mukama, ye n'asinza Mukama oyo. Mukama yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe abooluganda. Nyala kubuuza abazadde abali wano olwaleero, mutusuubiza oba kusuubiza Katonda okukuza abaana bano nga batya Katonda? Wadde nga baami tebaliwo naye mubagambe nti batubuuzizza nabo balina okukola ki? Okubeegattako. Kale nja kusaba tuyimise emikono gyaffe, tusabire abaana bano, tubateeke mu mikono gya Katonda, Mukama abakozese era abakule bulungi. Nja kubasako n'amafuta mu linnya lya Yesu, kubanga amafuta gano ke kabonerako Mwoyo Mutukuvu Mukama ke yatulekera. Mukama yeebazibwe. Kale gula omukono gwo gwa ddyo eri abaana bano tubasabire. Ayi Mukama Katonda omulungi, tukwebaza olw'abaana bano Yesu, tukwebaza olw'omwana ono Jelen Kitiibwa, tukwebaza Mukama olwa Abigail Bukenya, tukwebaza Mukama olwa Brian Wanyama. Era Mukama tubasaba nti abaana bano bakule Mukama nga bakutya era nga bakwagala. Mukama tusaba abaana bano babeere nga balamu, bakule bakuweereza Yesu, obawe ebitone ebyenjawulo Mukama, babeere Mukama abasajja n'abakazi abeggonjebwa, abakwagala era abakutya. Era Mukama tusaba babeere bawanguzira emisomo gyabwe, tebajja kufeeba mu linnya lya Yesu, bajja kubeera bawanguza ekiseera kyonna. Era Mukama tulangirira omukisa gwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo eri abaana bano. Era Mukama twala amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu nga tugoba buli muzimu n'emisambo ebyokoola eby'ekikabe n'ebitawaanya abaana baffe, tugigoba tukigamba vaawo mu linnya lya Yesu, temukwata ku baana bano. Bano baana ba Katonda era baana ba Mukama. Era kyenva mbasaako amafuta mu linnya eddungi erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Mukama nga abaana bano tubawongayo Mukama gy'oli, basobole okubeera abaana abatukuvu, abakwagala era abakutya ennaku zaabwe zonna ez'obulamu bwabwe. Mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama waffe mutusabidde, buli omu agambe nti amiina, amiina. Kale ojja kufuna certificate zammwe ziri wali ku andox ya kuziba nga tumaze service. Amiina. Mukama tumukubireko mu ngalo. Kale nga sinaba kati genda mu kigambo kya Katonda, njagala okwebaza Mukama olw'okubaleeta olunaku olwaleero wamu n'okubakuuma mu ngeri y'enjawulo. Ate Mukama n'atuyamba n'atuwa abooluganda abali batubuuzeko ebbanga ddene, naye Mukama Mukama nga abaleese. Bane babugembe mujje mutubuuzeeko, tugende mu maaso ne service. Mujje mutubuuzeeko abooluganda. N'oyo omukyalo oyo Jackie Masu kati afuuse nakawere, jangu mwana watu, jangu tubuuzeeko. Sobo mutubuuzeeko n'omukyalo mutubuli mubadde luddawa, mubadde ku Jupiter ku maazi oba somewhere. Kale mutubuuzeeko. Mwase mutyano bannaffe. Mukama yeebazibwe. Tuli basanyufu nnyo okubeera wano ewaka. Era tuleeta
amawulire amalungi nti Mukama mulamu era atukuumye bulungi. Emirimu tubadde tukola mingi, naddala nze omukyala abadde waka ku kyoto naye nze mbadde ntambula nnyo nga ndi walako, naye Mukama atukoze bulungi, atukuumye era twabadde tulina tugamba nti olwaleero tujje tulabe ku bannaluganda ne basseruganda. Olina kyoyongerako? Abooluganda Mukama yeebazibwe, ndi musanyufu nnyo okubeera wano, ndi waka. Tubaza Mukama atuleese, Mukama wawe omukisa. Ono mulamu wange naye yafunye bebi. Twazze bano. Yesu yeebazibwa abooluganda. Mukama mulungi. Kiseera kyonna. Twebaza. Amiina. Twebaza Mukama olw'ezzadde lino lye yatuwadde nga 23 Novemba. Ekyamazima ddala nazadde ng'omukyala w'Ebulaniya. Ebisa batandika ku ssaawa 11 zigenda okwera ssaawa 6:00 ng'omwana avuddeyo. Zigenda okwera ssaawa 9 nga bansiibula mu ddwaliro. Ekitiibwa kya Mukama era mwebale nnyo, mwebalire ddala musumba. Mu bimpimpi nti leero lunaku lwa 11 okuva lwazaala oba 11 oba 12. Mukyala mugumu, nze namutidde. Mukama yeebazibwe. Amen. Mukama tumukubireko mu ngalo abooluganda. Amiina. Tujja kulinda bebi waffe amutuleetere tumuweeyo mu kiseera ekituufu. Si bwe kiri bannange abooluganda? Amiina. Kale tujjeyo Bayibuli akadde kalanisa okutuddukako sipiidi yiriiri naye Mukama mwesigwa tujja kumalako. Gamba nti amiina. Haleluya. Kale jeyo Bayibuli yo. Gamba neighbor nyala kulaba ku Bayibuli yo. Jethro Bayibuli yeriwa yeyo. Amiina. Ate abalala mama Bayibuli yeri luddawo eri mu nsawo. Kandi bema ku Bayibuli yo Oluganda. Erokoka eyo. Anti Grace yongerabye. Eya Richard yeriwa enene. Ate ya Innocent yeriwa. Bannange omulimu gw'okubeera ne Bayibuli mulimu mukulu nnyo. Tokkiriza mulabe kulimbalimba, tojja kuwuliriza oddeyo eka. Ani yakugamba? Kwata Bayibuli yo ennene ojje ku kanisa n'akatabo k'owandiikamu tubeere nga tubeera wamu mu linnya lya Yesu. Gamba nti amiina. Abamu ku oluusi omulabe Sitaani abalimbalimba, n'akulimbalimba n'akudyekadyeka, ogenda okutuuka ku kanisa nga tulina Bayibuli. Ani agenda okulima nga talina nkumbi abooluganda? Aba agenda kukolayo ki? Taliyo. Mukama yeebazibwe. Kale bikkula okubikkulirwa essuula essemberayo ddala eya 22. Era olwaleero tugenda olokene yabidde katono nnyo okubajjukiza. Munzijukize mbajjukize kaakati, kambajjukize kaakati. Tumanyi Oluganda kato Stephen yafiira mukyala we, yafiira California. Nfunya muli olwali okumakya ennyo nga muganda waffe Angel oba enjoleye etuuka mu Uganda ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno. Kale kitegeeza bijja genda bwe bityo okuva olwanatuuka wano n'ebyokusi bijja kubeera bwe bityo. Naye nja kwongera okubasaba tumuwagire Oluganda mukwano gwaffe kato. Bw'oba olina kyokutte kikwate, ando kasajja kusobola kikwata oba omuntu omulala yenna mu kanisa. Tubeere wamu n'Oluganda kato. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Tuli baaluganda, tuli muntu omu. Ekifo ewuwo kitukwatako n'ekifo ewaffe naffe kikola ki? Kibakwatako. Mukama yeebazibwe. Kale ekyo kiteeke mu bwongo woofuna wokiteeka okirikaawo. Kati mbadde ngamba tubikkule okubikkulirwa essuula ya 22 gye tugenda okubeera nga tumaliriza essomo litubaddeko ennaku zino lyonna nti Yesu Kristo akomawo mangu. Tubadde n'essomo erigamba nti golokoka, tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Mukama yeebazibwe. Kale katusome ennyiriri ezo nnyingiko naye tuzisome kubanga nnungi nnyo ate mpoomu nnyo.
22 olunyiri olusooka. Ono nno awandiika ye mukulu Yokaana. Yokaana awandiika afunye okubikkulirwa kuno ku biseera eby'enkomerero nga Mukama mulaga ekirooto kino oba okubikkulirwa kuno. Bayibuli egamba bw'eti: nandaga omugga ogw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda n'ey'Omwana ogw'Endiga wakati w'oluguudo lwakyo, era oluuyi n'eruuyi aw'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi, n'amalagala g'omuti ga kuwonya amawanga. So tewalibeera nate kikolimo, n'entebe ya Katonda n'ey'Omwana ogw'Endiga eneebeera omwo, n'abaddu be ne bamuweerezanga. Olwokuna, era banaamulabanga amaaso ge, era erinnya lye linaabanga mu byenyi byabwe. Ako nkagala nnyo kubanga omulabe Sitaani wabadde nga alwanira awo bwe nasoma ku kabonero aka omuwakanyi wa Kristo. Twagamba nayagala wa? Mu kyenyi. Lwaki? Kubanga alaba akabonero ka Mukama nako kaliwa? Mu kyenyi. Kati ye Sitaani mubbi muyaaye, ebya Mukama byayagala okwegulumiza. Naye tugende mu maaso. Bayibuli egambye olunyiriri olwo olwokutaano, se tebenga kiro nate, so tebenga kimulisa kya ttabaaza n'omusana gw'enjuba, kubanga Mukama Katonda anaabanga omusana, era banaafuganga emirembe n'emirembe. N'agamba nti ebigambo bino byesige era bya mazima, era Mukama Katonda ow'emyoyo gy'abannabbi yatuma malayika we okulaga abaddu n'ebigwanira okubaawo amangu. Olw'omusanvu, era laba njijja mangu. Ogwe mutwe gwaffunako olwaleero. Njijja ki? Mangu. Yesu ajja ki? Mangu. Kati buli kyoba okola kikole mu bwangu, kubanga Yesu akomawo mu bwangu ddala. Tugende mu maaso. Mbadde mu lunyiri ky'Abaluganda olw'omusanvu. Laba njijja mangu, aweereddwa omukisa akwata ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino. Nange Yokaana nze nawulira n'endaba bino. Ekitegeeza si bya wampampa. Yokaana yabiwulira n'abikola ki? N'abiraba. Ekitegeeza bituufu, bya nnamaddala. Bye tuwulira ebigambo nako olwaleero bituzzemu amaanyi abooluganda nti Yesu waffe anaatera okudda ng'ate mulamu. Olw'omwenda naŋŋamba nti laba tokola bw'otyo ndi mu nabuusa olw'omunaana. Nange Yokaana nze nawulira n'endaba bino. Bwe nawulira n'endaba nenvunnama okusinza mu maaso g'ebigere bya malayika andaga bino. Ndowooza Yokaana naye ali mu kwewuunya nnyo ebintu bino ebyenkanidde wano. N'agamba nti waaye kamale gavunnama nkole ki? Nsinze. Nawulira malayika baamugamba olw'omwenda, n'amugamba nti laba bino, laba nti tokola bw'otyo, ndi muddu munno era omu baganda bo bannabbi n'abo abakwata ebigambo eby'ekitabo kino, nsinza Katonda. Olw'ekkumi n'aŋŋamba nti toteeka kabonero ku bigambo by'obunnabbi obw'ekitabo kino, kubanga obudde buli kumpi. Ayonoona abeere nga akyayonoona, era n'omugwagwa abeere nga akyali mugwagwa, era n'omutuukirivu abeere nga akyakola obutuukirivu, n'omutukuvu abeere nga mutukuvu. Laba njijja mangu. Akizeemu olunyiri olw'omusanvu ne12. Njijja ki? Mangu. Yesu akoma mangu. N'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Nze Alufa ne Omega, ow'olubereberye n'obukobezi, okusooka n'enkomerero. Baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe balyoke babeere n'obuyinza
mu muti ogw'obulamu, era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Ebweru yeri embwa n'abalogo n'abenzi n'abassi n'abasinza ebifaananyi na buli ayagala n'akola obulimba. Nze Yesu ntumye malayika wange okubategeeza mmwe ebyo olw'ekkanisa. Nze ndi kikolo era omuzukulu wa Dawudi, emunyenye ey'enkya. Era omwoyo n'omugole boogera nti jangu, naye awulira ayogere nti jangu. Naye alina ennyonta ajje, ayagala atwale amazzi ag'obulamu buwa. Nentegeeza buli muntu awulira ebigambo by'obunnabbi okw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerako ku byo Katonda alyongera ku ye ebibonyoobonyo ebiriwandiikirwa mu kitabo kino. Era omuntu yenna bw'ajjamu mu bigambo by'ekitabo kino eky'obunnabbi buno, Katonda alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. N'ategeeza 20 bino, ayogera nti weewaawo, jangu mangu, amiina, jangu Mukama waffe Yesu. Ekisa Mukama waffe Yesu kibeere n'abatukuvu, amiina. Katusaba obooluganda. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero nga tuli wano tukuŋŋaanya okusinza mu kkanisa ya God's Fortress Ministry wane Komamboga Mukwata Zone, Kawempe Division, Kampala, Uganda, Africa. Mukama tukwebaza nti gwe otukakasa nti ogenda kukomawo. Wadde Mukama ng'ensi etabanguse, ensi nga yonoonese, ejjudde obubbi n'obukyayi, obukaawu, obubbi, obulogo, obwenzi, ebisiyagane Mukama n'ebirala, otuzzaamu amaanyi nti ogenda kukomawo. Era tumanyi nti gwe olikomawo Yesu, oliteekateeka ensi eno n'ogizzaayo nga bali oyagala ebeere okuva olubereberye. Era Mukama nsaba nga bw'agamba mu kyawandiikibwa nti awulira ebigambo bino n'abissa ku mu nkola aliweebwa omukisa. Wa abantu bano omukisa ye Mukama nga bawuliriza ekigambo ky'olunaku olwaleero, era Mukama nga bafumiintiriza mitima gyabwe. Mukama otugumye ffenna tuyozeyeze ebyambalo byaffe Mukama bibeere nga bigwanira okwera mu maaso go. W'oliddira wonna Mukama tubeere Mukama nga tuli beeteefuteefu. Mukama tukwebaza. Mukama oli wa kitiibwa era oli wa maanyi. Mu linnya ery'amaanyi erisinga obungi amaanyi gonna, era Yesu Kristo mutusabidde, amiina era amiina. Abooluganda, ebigambo bino bizzaamu amaanyi nnyo. Lwaki? Kubanga ensi gye tulimu etabanguse. Tuli mu biseera eby'oluvannyuma nga ensi si bweri Mukama gye yali atonze okuva olubereberye. Ensi yayonooneka olw'ensonga ey'ekibi Sitaani gye yaleeta. Okuva olwo lubereberye essula ey'okusatu n'okutuuka olunaku olwaleero, Sitaani yeeriisa nkuuli, n'ayonoona amawanga, n'ayonoona ensi, n'ayonoona ebika by'abantu, n'ayonoona abantu bennyini, abakyala n'abakazi. Omukazi n'ayagala okufuuka omusajja, omusajja n'ayagala okufuuka omwami. Gamba ne bibeera nga yina kafuuko naye biddugala bivundu biwunya. Naye twebaza Katonda nti agambye agenda kukola ki? Kukomawo mangu nnyo 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 ddala. Era njala okubazaamu amaanyi abooluganda. Oyinza okugamba nti nno olwaye sikyalina ssuubi, nenjala okuzzaamu essuubi, kubanga Mukama Katonda wo agenda kukomawo mu bwangu ddala, ennaku si nnyingi. Sande yaggwa twayogera ku nsonga ey'obulamu obutaggwaawo obulungi Mukama bwatuteekedde. Ne tusoma okubikkulirwa essuula eya 21. Leero wenvudde nengenda mu maaso ku ya 22. Twalaba nti Mukama agenda kuzza ebintu byonna bupya. Ekibuga Sayuuni oba Yerusaalemi kigenda kuzzibwa bupya. Embeera y'abantu ezzibwe bupya. Era kakati awo wenyala okwongerezaako olunaku olwa tumalirize omusomo guno, ennaku zino zitulimu ez'oluvannyuma. Mu kubikkulirwa 22 we tusomye,
essula esooka paka ku yokuna, Yokaana alaba omugga ogw'amazzi ag'obulamu. Mukama Katonda ayala kutuwa bulamu, si kutuwa kufa, naye ate obulamu obutaggwaawo. Yokaana alaba omugga guno nga guyita mu kibuga mu masekkati gaakyo, naye ekyewuunyisa kino abooluganda nti essula eno esembayo eya 22 eyagala okufaanagana n'olubereberye. Kubanga olubereberye tulabira ddala nti Mukama yali yakola omugga ng'era nagwo guyita mu kibuga oba mu nnimiro eno eya Edeni, naye nga gulimu emitwe 4. Kati kirabika mu lubereberye essula eno n'okubikkulirwa essula 22 byagala okukwatagana. Kiki tulabaawo nti Mukama alina amaanyi, wadde ng'omulaba Sitaani yagezaako okweteekawo awo n'abuzaabuza kino n'abuzaabuza kiri, naye ku kkomero ya byonna Mukama alibeera muwanguzi. Ajja kufugaza ka Sitaani akakubira ddala bulungi, tuddeyo Mukama ku nteekateeka gy'ayina okusookera ku lubereberye ng'akola ensi eno. Bayibuli egamba bw'eti mu lubereberye, ngenda kusoma ennyiri 10 zino, nti omugga ne gusibuka mu Adeni okufukiriranga amazzi mu lusuku, ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe 4. Olw'olubereberye erinnya lyagwo Pisoni, ogwo gwetolola ensi yonna eya Kavina erimu zaabu ne bigenda mu maaso. Naye point nyala okuleetawo ne yeeno nti nno omugga gwe tulaba eno mu kubikkulirwa tugusanga ate era eri mu lubereberye. Ekitegeeza Mukama bw'aba asobola okukola ekintu akikola n'akimaliriza, newankubadde ng'obeera okwakanyizibwa, Mukama asigala ku mulamwa, ye tadda ku mukono guno gwa kkono obwo gwa ddyo, asigala bugolokofu. Owooluganda ddamu amaanyi. Oyinza okuba nga oyise mu bizibu bingi nnyo, oyinza okubeera nga obadde mu kweraliikira kungi nnyo, ng'olowooza Mukama yakuvaako. Nkuzzaamu amaanyi, Mukama yagamba tali kulekerera, ajja kubeera wamu naawe, era ebisuubizo bye yakola n'obunabbi Mukama bwe yakuwadde eri obulamu bwo bujja kutuukirira. Gamba nti amiina. Lwaki? Kubanga Mukama mwesigwa. Weewuunye myaka emeka egiyisewo ne Mukama agamba agala kutuzzaayo gye twatandikira eri. Tubeere abooluganda abalina essuubi era abalina okumanya nti Mukama Katonda waffe mwesigwa. Era Katonda ono ebigambo byayogera tebiyinza kubuusibwabuusibwa wadde n'akatono. Nibimala emyaka n'emyaka bisigala nga bye bimu. Olubereberye essula 3 ennyiriri 22 okutuuka ku 24 lugamba bwe luti, awo Mukama Katonda n'agamba nti laba omuntu afuuse nga omu ku ffe okumanyanga ekirungi n'ekibi. Kale kaakano twala kugolola mukono gwe n'anoga ku muti ogw'obulamu n'alya. Tugende mu 23. Bw'atyo Mukama Katonda n'agoba omuntu mu nnimiro Adeni agende alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Bwe yamala okugoba omuntu n'ateekamu bakerubi n'ekitala ekimasamasa eky'obwogi ku buli ludda okukuuma ekkubo erigenda ku muti ogw'obulamu. Olubereberye omuntu we yayonoona, Mukama yamugoba mu nnimiro eno eya Edeni n'amugamba genda olw'ekibi kyo. Kati banenja tujjukire nti nno wadde nga Mukama yagoba Adamu mu biseera ebyo mu nnimiro y'olusuku luno, Mukama okwagala kwali kukyaliwo. Naye bannange naffe wetwonoona, Mukama naffe atugoba. Bw'obeera mwonoonyi Mukama ajja kukugoba, naye bwe weenenya Mukama akwaniriza. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Ffenna abali wano twali boonoonyi, naye Mukama n'atusembeza. Era katulaba nti nno wadde nga omuntu yali amugobye Adamu ne mukyala we, naye ku nkomerero awali ekitala awali omuti guno ogw'ekibala tujja kubeera nga tugenda kutuukawo bulungi nnyo. Lwaki? Tunaazibwa n'omusaayi, tuzze eri Katonda, tunenjeza ebibi byaffe, katuli batuukirivu nga Katonda bw'ali omuki omutuukirivu. Gamba nti amiina.
katonda bane gwe twakkiriza w'amaanyi nnyo. Nabadde nsoma ebigambo n'engamba naye Mukama Katonda nga oli wanjawulo, n'okuuma ebiragiro byo, n'okuuma ekigambo kyo, n'okuuma bye wasuubiza. Bannange kyajawulo nnyo, era Mukama tumwebaliriza ddala olw'ekyo. Kakati Bayibuli egambye bw'eti, akanyiriri ako twasomye mu kubikkulirwa, nyala kuzzaayo 22 olunyiriri olwokubiri. Bayibuli yagambye bw'eti, yagambye nti wakati w'oluguudo lwakyo era eruyi n'eruyi w'omugga omuti gw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi, n'amalagala g'omuti ag'okuwonya amawanga. Ekitegeeza mu biseera ebyo tojja kubeerawo ndwadde. Covid talibeerayo abooluganda, wadde ssenyiga oba ebifuba oba akafuba tebigenda kubeerayo, n'essirimu tagenda kubeerayo. Lwaki? Mukama jattuwa obuwonya obw'ekiseera kyonna. Tugenda kuwangaala emyaka n'emyaka egitaggwaawo nga tuli maaso ga Katonda, nga tuli naye tutemya bukofu, tuli naye awo ng'alina ffenaffe tuli naye. Era bannanga abooluganda, tunywerere mu bulokozi, gamba nti amiina. Nywera kye bakkiriza, nywera kubanga Mukama akomawo, nywera kubanga eriyo n'empeera Mukama gy'agenda okukuwa. Tugenda mu kiseera bye wano, nywerera ku Yesu Kristo kubanga akomawo mangu nnyo ddala ddala ddala. Ennyiriri 6 kutuuka ku 9 tulaba Yokaana wamu ne malayika, era Mukama nga awa ebiragiro Yokaana kyalina okukola. Era mu nnyiriri zino 6 paka ku 9 nga Mukama agamba nti nno oyo awangula alisikira olw'omusanvu, awangula alisikira ebyo, nange naabeeranga Katonda we, naye anaabanga omwana wange. Oyo anaawangula olunyira olw'omusanvu kitegeeza ki? Kirabika wandibeerayo abatajja kuwangula, abatajja kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, naye nze ng'omusumbawo saagala obeere omu ku abo. Njagala obeere omu ku abo abaligenda mu ggulu, abalibeera ne Katonda mu nnaku ezitaliggwaawo. Lwaki oba ogenda mu ggeyeena ne Sitaani mu nnyanja ey'omuliro ng'eyaka n'ekibiriiti? Bayibuli bwe yagambye mu kitabo mu ssuula eya 21 n'ekibiriiti, muliro ogutaggwaawo. Kati gwe obanga okkiriza Yesu ng'omulokozi wo, wangula, beera muwanguzi mu kusaba, beera muwanguzi mu kuwaayo, beera muwanguzi okubuulira enjiri, beera muwanguzi. Kuba bino bina by'okola ebyo Mukama galikuweerako empeera ey'olubeerera. Bw'osalawo okubeera ng'olina olulembe, oli mugayaavu, oli awo otyo tewalokoka, naye oli awo otyo ojja genda mu ggulu owooluganda, naye tejja kubeerayo kikuweebwa. Ani yali alabye omuntu gwe bawa omusaala nga takoze? Wali wano yazze ng'ofuna omusaala naye nga tewakoze? Kisoboka? Oba omulimi naye nga ye talima, naye nga emmere agiina. Wabeerawo ebyamagero naye tebitera kubeerawo byekika ekyo. Si bwe kireba Oluganda. Kaakati gwe kitugwanidde okukola n'amaanyi tuweereze Kristo Yesu waffe, kubanga ye akomawo mangu. Ennyiriri 10 okutuuka ku 15 Bayibuli egambye bw'eti, kankaddemu katono awo tujjewo pointi yaffe eri awo yeekwesa eri omwo. Ennyiriri 10 paka 15 egamba bwe luti, n'antwala mu mwoyo ku lusozi, ndi walala nnyo, kanzira eno, n'aŋŋamba nti toteeka kabonero ku kigambo ky'obunnabbi oba ekitabo kino, kubanga obudde buli kumpi. Lunyiro lw'ekkumi lwe lugamba. N'amugamba tokweka kyawandiikibwa kino oba tokigaanira oba togaana kukigaba. Naye kyewuunyisa, Danyeri 12:9 Mukama yamugamba ebigambo bino bitereke bikwekere ddala ddala emabega. Naye Yokaana yamugamba ebigambo bino byasanguze, byogere babimanye,
amawanga gasobole okubitegeera, kubanga ebigambo bino bya kiseera buseera. Ekitegeeza bannanga abooluganda, enjiri eno ya kiseera. Oyo asobodde okugikkiriza Mukama kw'omukisa, oyo agiwakanya ogenda kuzikirira. Naye lwaki oba ozikirira? Gikkiriza enjiri eno kubanga obudde bwo tebuliiwo. Abooluganda, oyinza ogamba nkyali mwana muto, ate biki bikyalina obudde? Toyina budde. Yesu agambye akomawo mangu. Ne bane mukimanyi nti nno Bayibuli egamba nti Yesu akomawo mangu. Abamu batusekerya naye okuva mu myaka 12 biki babadde nga batugamba Yesu akomawo naye tetumulabangako. So bwe bagamba mu kuvvoola okungi, naye amazima gali bwe gati kirabika buli muntu oba n'enkomerereyo ku sayidi emu oba n'enkomerereyo. Kankyogere bwe ntyo. Lwaki? Kakati gwe balirira muganda waffe Enjo eyatufaako mwezi kati nga gumu. Enjo yali muwala muto nnyo, yali muwala muto, tasusa myaka 35. Mukiwulidde? Tena myaka 10 oba 6 n'ameka 30 emeka. Kirabika buli omu kiraka Mukama aba akugamba toyina budde gwe ng'omuntu, kubanga tumanyi ddiro ono ogenda. Era amanyi lwanaagenda taliyo. Weekend ewedde twaziika omuwala wa mukwano gwaffe. Yera amaze campus lawyer emyaka 27. Muwala ng'ayagala Katonda n'omutima gwe, mugezi muzibu, myaka 27, kasente akakoze naye ate nga kamazima, motoka avuga nnungi. Naye fiina twamuziika juzi wali ku Ntebe Road eno weekend ewedde. Yalwala mu dakolola mirundi 2 n'ogwokusatu, ogwokuna namuteeka n'agenda mu ddwaliro. Naye gamba yatuuka fiina, tiyatuukayo. Kitegeeza ky'abooluganda kirabika Yesu agamba nti nkomawo mangu, osanga agamba ku sayidi emu akomawo ku ggwe, si ku ffe ffenna. Kakati nze kiŋŋwanidde okuteekateeka obulamu bwange essaawa 24 wonna wenfiira manyi Mukama aba ajja kuntwala. Mukama yeebazibwe. N'abaana abato nabo bagenda, n'abakadde nabo bagenda, naye Mukama atuyambe, atugambye ye akomawo mangu mu lunyiriro lw'omusanvu. Era Mukama agamba Yokaana byamuyitiyako mu lunyiriro lw'omunaana, n'asala nakusinza n'amalayika nga bimutabudde busajja wattu. Ne malayika n'amugamba nze tonsinza, nange ndi muddu nga ggwe. Ne bannange weewuunye nti no bamalayika bakitiibwa, si bwe kiri abooluganda, naye bagambye nabo bali baddu nga ffe. Ekitegeeza tuweereza Katonda y'omu. Mukama yeebazibwe. Era gwe nange tosinzanga malayika yenna. Malayika baweereza ba Katonda. Ate okimanyi nti nno gwe olina malayika kuuma okusinziira ku byawandiikibwa, atambula naawe. Y'ensonga lwaki oyita mu busikosiko agasota gatambula nogalaba togalaba nagalaba. Lwaki? Malayika aba yagujjeyo dda n'akasuka eri bweru. Amiina. Tulina bamalayika abatukuuma. Mukama okuba nti nno tubeera mu bulamu buno obuzibu bwe buti, ne tusobola okubeera ne tulwanyisa ne tubotola mu bizibu ebingi ennyo, ne tubeera bawanguzi. Amaanyi ga Mukama gali naffe, si lwa amaanyi ge tuyina oba ssente ze tuyina oba bino bye tuyina bino oba ne biri. Naye maanyi ga Katonda. Kati amaanyi ago gajja tutwala mu bulamu obutaggwaawo. Gamba nti amiina. Babuli egambye bweti, era Babuli egambye era ekiseera ekyo bwe kirituuka, buli akola ebitali bya butuukirivu alyeyongera okukola ebitali bya butuukirivu, era n'omugwagwa aliyongera okubeera omugwagwa. Neba ne Bayibuli tena kerekayo. Omugwagwa yabeera atya? Abeera mugwagwa.
omugwagwa abeera matuluba mangi nnyo agasobola kugo takkiriza Katonda amuwakanya mujeemu walulembe mugayaavu tayagala bikolana ne Katonda. Ennaku zino abantu babeera ku Zoom nga bali ku conference. Waliwo omwami ono owa mobs atyokuwa lectures ku makya buli lwa mukaaga essaawa 12. Nayagala okuyigamu ebintu ebimu ne ngamba kanaye kanjyo about management na biki. Naye okimanyi nti no Zoom ya musajja ono kubeerako abantu 100 ku makya saa 12. Naye mugambe jangu tugende mu kanisa ku saa 12 kandi mugambe essaawa 4. Ajagamba atya anze sina budde nokkoba nakooye nnyo naye biri budde bwoba bufuna so kiraba Luganda ubu mutamiivu. Abatamiivu enkuba nibo yatonnya etya akawungeezi babeera mu kunywa. Twebaza Mukama olwa kafiyu yatuyambayambako neera bagunywa ate balina obumalirivu mu kunywa kwabwe. Ne baba ono talina ono ayina amuwa aba isiwe kiri nine mwategeera mutya kale temumbuulira. Naye ffe bannange twabakyaba Oluganda ne tubeera nga tulina obugayaavu obusukkulumye ku nsonga ya Katonda. Ne bagamba Oluganda yimuka osabeko olwaleero nga mumanyi ate nina omusujja naye omusujja bwe gutuuka okulaba firimu nga guwona. Nini Luganda lyo tusibeko olwaleero nemanyi nina alusa nina n'emmere y'engo giriwo Oluganda. Mukama atuyambe bannange. Budde budduka bannange musaasire. Essula 16 ne ku 21 njagala nnyo manyi lwaki Yokaana amaliriza nyiri ezisembayo zino ezisembayo ddala mu kitabo ky'okubikkulirwa naye ate ezisembayo mu Bayibuli yonna awunze kamaliriza. Naye Bayibuli egamba 2:16 lugamba bweru kandubasomere lugamba nze Yesu ntumye malayika wange okubategeeza mmwe ebyo olw'ekkanisa nze ndi kikolo kya muzzukulu wa Dawudi emunyenye eyaka ey'enkya atumye. Bannaye ebigambo bino bigambo byewuunyisa nnyo kubanga birimu ebinyusi bingi nnyo. Mukama aliwana naye agamba obagamba nti bwobubuusabuusa nti si yabiwandiise yagambye yeye yennyini mwene. Tobuusabuusa abooluganda. Ebigambo bino bigambo bikulu nnyo bw'obanga onogenda mu ggulu. Era nze saagala n'omu wano ampuliriza agende mu geyeena. Teri kikutwalayo. Tukole bye tulina okukola. Twoze engoye zaffe tubeere batuukirivu twenenye ebibi tuve mu byokoola ne majini ne bino emisoso gitatuyamba tutambulire mu Kristo Yesu n'okumanya Katonda. Tusomenga Bayibuli zaffe tubeere abakazi n'abasajja bakkiriza nti Mukama asobola. Embeera ne bebeera nzibu etya Mukama Katonda wo ajja kuwanguzisa. Gamba nti amiina. Yesu agambye ngiye akomawo mangu. Era Yokaana akuba omulanga eri bonna bamuwuliriza okukkiriza ekigambo kya Katonda. Omulanga gwamwanguka agamba nange Yesu akomawo mangu. Ate kyewuunyisa nti mu byawandiikibwa mu Bakolinso 6:2 omutume Pawulo yakiddamu nti Yesu akomawo mangu. Bayibuli egamba bweti kakibasomere. Egamba kubanga agamba nti nakuwulira mu biro ebituufu era nenkuyamba ku lunaku olw'obulokozi. Laba kaakano kye kiseera ekituufu era laba kaakano lwe lunaku olw'obulokozi. Omusajja Pawulo agamba nti olwaleero lwe lunaku olw'obulokozi. Bw'obanga waza olunaku olwaleero toddayo nga tonnaba kulokoka
Lwaki? Kyokka kye weetaaga ye kaada gye weetaaga, ke kabonero ke weetaaga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Teri kirala. Twetaaga kukomolebwa, twera kuwaayo nte nnene oba kuwaayo mbizzi oba goonya, kubanga weewuunye singa Mukama yatugamba nti okulokoka olina okunoonya goonya 2 enkazi n'ensajja. N'ozeeta mu kkanisa nga nnamu. Bameka abaalirokosa abooluganda ne bakutuma goonya? Bannange mukyazannya obulokozi. Mukama yabiyimpaya n'abyanguyaako. Mukama n'abasaba nga goonya yani enzo nigikwatako goonya. Juzi twali eka n'omukyala nga tulabaka clip, abasajja baali mu Nigeria. Goonya basajja n'abakazi balinga 7. Goonya neva mu mazzi nejja nga bagitunulidde n'okuseka baseka neetuuka wano mu maaso gaabwe. Kakati goonya bwetuuka ne bagikubira mu ngalo nejjira omukyala gwayo mabega bweti nayo ng'esanyuse. Ne balowooza nti osanga eno goonya yanjawulo ku ndala zonna ze tulaba. Omanyi kye baddako okukola? Omu ku bakyala oba amaanyi yagajjawa n'ayimusa akabina ke n'atuula ku goonya mbw'agiwubira bbaayi agibebberezaako mpolampola mbw'agiweeweeta. N'omulala n'akola bw'atyo. Goonya yakyuka omulundi gwali gumu, omukono omukazi teyagutonda. Mukama takusabye goonya, agambye mpa omutima gwo kyokka. Yesu yasasula ku musaalaba n'afa ku lulwo. Singa yagamba weefiire gwennyini ku musaalaba towandikisobodde, naye yakikola n'akyanguya. Ekigaana okulokoka oluganda kikyo kiki? Kitugwanidde okulokoka okudda eri Katonda, eri Mukama. Okubikkulirwa nnyiri zino 18-19 Yokaana alabula bonna abagatta oba abatoolako ku kigambo kya Katonda. Bonna abagattako oba abatoolako. Abooluganda abagattako be bannabbi ab'obulimba oba ne batoolako nga banoonya ebyabwe. Era ekigambo kya Mukama ebiseera bingi nnyo kisangibwa nti kikozeseddwa mu bukyamu, kitalina kubeera kituufu. Yensonga lwaki wano mu kanisa yaffe tugamba tambula ne Bayibuli yo. Omusoma bwe basoma naawe okole ki? Osome. Lwaki? Mu kyo tumanya amazima. Musoma obeera ng'alina akoze yutaani gamba naye musumba wantu wano tulina okulongoosaawo nti kale weewaawo bikula Bayibuli nange mbikule yaani. Eriyo abatoolako, eriyo n'abagattako. Bannabbi b'obulimba bagattako ne bakola ekintu kyekimu ekyo. Bayibuli etugamba naye ebawa okulabula Abakolinso 4:6 egamba nti kaakano abooluganda ebintu ebyo mbigeredde ku nze ne ku Apolo ku lwammwe, mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa. Tetulina kusukkawo, tusigale ku byawandiikibwa. Yokaana amaliriza obubaka bwe n'ekigambo okuva ewa Yesu nti nkomawo mangu. Nkomawo mangu. Essuula ennyiri 20:21. Bayibuli egambye bw'eti, ategeeza bino ayogera nti weewaawo njijja mangu. Amiina, njijja mangu Mukama waffe Yesu. Yesu alangirira njijja mangu. Bannange omugenyi bw'agamba nti ngenda kujja mangu, kiki oba olina okukola? Oddayo n'oteekateeka buli kimu kyonna. Bw'olateekateeka gwabeera mu nsobi. Wali waddugala, omwana yapamyewo wali, pampa y'omwana eri wali, engatto ziri wali. Ani yagenzeeko maka bwe gatyo? Tugalaba. Abantu tumanyi kuteekateeka. Naye Mukama atugamba tuteeketeeke kubanga natyo okukola ki? Okudda. Era Bayibuli egamba n'ekiddamu ensonga eno okubikula 3:11 egamba nzijja mangu, nyweza ky'olina waleme okubaawo akwakulako enguleyo. Nyweza ky'olina owooluganda, nyweza obutuukirivu, nyweza okwenenya, nyweza obumenyefu mu mutima gwo, nyweza buli kirungi ky'olina mu mutima gwo. Lwaki?
kubanga bajja kikwakulako mu bwangu ddala. Nyweza kyoyina. Ennaku zino ze tulimu ez'oluvannyuma, ekibi kiringa ng'ekibi. Tolina kinoonya, kikusanga awo ku ssimu yo, ate mu bungi nga bw'okyagala. Naye enkomero ya kyonna kwe kufa. Naye Mukama atulabula kaakano, ye anaatera okudda naffe tunyweze ekyo kye tuyina. Bayibuli egambye nti nzija mangu ddala. Era Yesu bye bigambo yayogera si bya bukuusa. Mugamba nti nkomawo mangu, Yesu agenda kukomawo. Bw'aba takomyewo tujja kufa. Naye lw'ofudde kakasa nti ogenze mu ggulu, togenda mu geyiina. Haleluya. Kubanga okufa teri akumanyi. So kiraba Luganda? Teri akumanyi. Naye kitugwanidde okweteekateeka nga buli lunaku, buli kiro, buli misana, kubanga Yesu akomawo mangu ddala nga bwe yasuubiza ekigambo kye ekitukuvu. Njala kumaliriza n'akagambo kano, Onyolo Sembayo 21. Bayibuli Yesu bannange ekigambo kino kyagala nnyo kubanga Yesu amaliriza bw'ati n'agamba nti ekisa kya Mukama waffe brother Yokaana Yesu Kristo kibeerenga n'abatukuvu. Amiina. Twetaaga ekisa ekyo okusobola okutambula mu lugendo tulimu olw'obulokozi. Weetaaga ekisa, nange neetaaga ekisa. Weetaaga ekisa ekyo ekitaggwaawo. Mu kisa ekyo Mukama ajja kutusobozesa okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Kati nga njala kumaliriza bwe nti oliwo omu naffe nga ggwe tondama kulokoka. Njala okukubuuza, wandyagadde okulokoka olunaku olwaleero? Ogubanga guli bwe gutyo, wanika omukono gwo ogwa ddyo waggulu, tukusabira olokoke. Toddayo nga tunaba kulokoka olwaleero. Bw'obanga oli wano mu saavisi muno nga tunaba kuwabulamu eri Kristo Yesu, yimusa omukono gwo tukusabire olokoke obeere ngaffe. Toswala, abantu bali okuswala wano buno bulamu butaggwaawo. Totunda kuswala eri Kristo Yesu. Sebo webale nnyo, weereka maggulu maaso, okoze bulungi nnyo. Weebale nnyo sebo webaliye ddala. Eriyo omuntu mukubira Oluganda mu ngalo ez'amaanyi, kyakoze kirungi nnyo kubanga kati oyo agenda mu ggulu. Eriyo omulala ayagala okulokoka olunaku olwaleero. Njala kusaba obudde butugendeddeko butuddusa sipiidi y'amaanyi nnyo. Kale ddamu essaala n'Oluganda n'abala tumuwerekereko. Gamba nti ayi Yesu, nkwebaza kubanga wanfiirira ku musaalaba e Gologoosa. Nali mwonoonyi nga nina ekibi, naye nkwebaza olw'omusaayi gwe wayiwa. Olwaleero nkusaba onnaazeeko ebibi byonna byonna bye nali nkoze, bye nali ndowoozezaako oba okufumintiriza. Naaza n'omusaayi gwo mbeere mutukuvu olunaku olwaleero. Era wandiika amannya gange mu kitabo eky'obulamu, naye saasamu amannya gange mu kitabo eky'okufa. Era mpa amaanyi osobole okuweereza okutuusa lwe ndifa oba okutuusa lw'olidda. Mu linnya erya Yesu Kristo tumukubire mu ngalo Yesu. Tumukubire Yesu, tumukubireko mu ngalo Yesu. Nja kusaba tuyimirire mu ddakiika emu yokka. Yimirire Oluganda ddakiika emu yokka yokka. Buli omu ayimirire. Lwekyo omutwale genda naye wali. Mutwale wali. Njagala oyimirire ku bigere byo. Njagala weeweeyo mu ddakiika emu yokka nga kwayo bwejja. Ogambe Yesu, nze neewaddeyo, sigenda kuddirira, siddayo mu sitaani, siddayo mu disiko, siddayo mu njaga, siddayo mu byokoola, siddayo mu byonoonefu, siddayo eyo. Mukama ndi wuwo. Njalo weeweeyo olunaku olwaleero, ddamu weeweeyo. Yogera ne Katonda olunaku olwaleero, yogera ne Mukama Katonda wo. Weeweeyo nate
weewonga eri Katonda. Tuwaddeyo abaana naye kati weeweeyo nawe ng'eri Mukama. Mukama mugambe nze ndi wuwo, endagaano yange ngiza bujja, siina gye ndaga. Sigenda kunywa mwenge, sigenda kubeera mutamiivu, sigenda kubeera mwenzi, sigenda kubeera mwononefu, naye neewaayo. Oluganda weeweeyo, weeweeyo. Rabasa ribosaliribayo. Oluganda weeweeyo, yogera ne Katonda wo, weeweeyo, weeweeyo. Oluganda weeweeyo eri Katonda. Ribasaliribayo, ribatarabasaliribayo, ribakababasababaliribayo, riboseriribariyararabayo. Okusinza mere ya mutima gwange, katuyimbe newayo gy'oli oli mukulu, newayo kusinze oli mukulu Yesu, oli mukulu, newayo mere ya mutima mugambe newayo gy'oli, newayo kusinze oli mukulu Yesu, Yesu oli mukulu, newayo Mukama tukwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde, ddala twewaayo gy'oli. Mukama otujjuze omwoyo w'omutukuvu nate. Mukama ebisenge byonna eby'emitima gyaffe bibadde binafuye, gw'ozzaawo ebifo ebyazika, tukusaba otuzimbe nate. Mukama menyaamenya ebyo byonna ebibadde ebitali bya bwakatonda. Otujjuze omwoyo w'omutukuvu ng'omaze okutubumbulula ate n'otubumba bujja. Leka ekigambo kyo kifukeko amafuta Mukama, kireme okunafuwa mu ffe. Mukama twongere okukifumintirizaako era tukitambuliremu. Mukama waffe bw'oliba ng'ozze naffe tulyambukamu naawe, naye era ne bw'oba ng'osazeewo tuveewo kati tubeere nga tusangibwa nga tusaanidde mu maaso go, nga tetuliiko bbala yadde olufunyiro yadde okunenyezebwa mu maaso go. Mukama ekitiibwa tukikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Mukama yeebale nnyo, muyinza okutuula. Twebaza Mukama olw'ekigambo kye tuwulidde, era kati kyekiseera eky'okuwaayo bannange, ekiseera eky'okuddiza Katonda, ekyokumwebaza nga tusinza n'ebiweebwayo byaffe. Weewaawo aba asha tusaba mukwate kwole ku buweereza obwo. Ensawo eya bbulu nsaba mukiwanike yeya tithe and offering, ekime eky'ekkumi n'ekiweebwayo eya bbulu mukiwanike, ate eya papo kakobe y'ey'okuzimba my fortress, my home. Mukama yeebazibwe. Lyebazibwenga erinnya lya Yesu, lyebazibwenga bulijjo, lyebazibwenga erinnya lya
lyebazibwenga bulijjo lyebazibwenga erinnya lya Yesu lyebazibwenga bulijjo lyebazibwenga erinnya lya Yesu lyebazibwenga bulijjo. Hallelujah, hallelujah, lyebazibwenga bulijjo. Hallelujah, hallelujah, lyebazibwenga bulijjo. Nga bakyakuŋŋaanya ebiweebwayo katuwulirize tufune bye twetaaga okumanya updates ebirango ebya wiiki. Twongere okusaba Mukama atuyambe tubeere nga tweteeseteese nga tulindirira okujja kwa Mukama waffe, tuve mu kwebaka tubeere nga tulindirira, kubanga ekiseera kyonna Mukama waffe akomawo. Nene bw'aba takomyewo mu bire, muwulidde Musumba atuwadde ekyokulabirako abakyala abaatufuddeko bangi, nange bangi bemmanyi abatufuddeko. So ayinza okugamba nti leeta obulamu bwange jangu gyendi, ekiseera kyo kikomye. So tweteeketeeke bannange. Ekirala abakyala aba Godson Fellowship tulinayo olukuŋŋaana lwaffe wiiki ejja. Abakyala muwulira, si abafumbo bokka ne abakyala bonna. Tugenda kuba Sunday ejja nga 12 December. Tugenda kuba n'okusinkana wano, tujja kusinkana bwe tunamala okusaba, tujja kubeerawo tufune okunyumyamu, tujja kuba n'abasawo bajja kujja batukebereko ebintu byebo badde oludde okukeberwako, bajja kuba batukeberako naye ng'ate tufuna n'ebyokugabanako okubanga bituyamba okweyongera mu kunywera mu Katonda ne mu byabulijjo ebyabulijjo. Tujja kuba tuwayo omutwalo buli mukyala n'abajja abaagala okubeeramu Dokas, mukyala Dokas mumulabe, okwongera okubayitiramu n'okusasula sente. Ekiranga ekirala ffe ng'abakanisa eba Godson twagala okubeerayo n'okubuulira kw'enjiri awo mwe tuteeka emmotoka. Kati tubadde tusaba alinayo engoye ez'abakyala, abaami, abaana, temuleeta nkadde ennungi. Twagala okuwa abantu abanajja kutwegattako nga tukikozanga okubuulira kw'enjiri mu kitundu. So yenna era yagala okwongera okubitegeerako, mukyala Dokas simulaba nno, naye abandi badde bandyambye abantu okumulaba. Ekirala tugenda kuba ku Lwokusatu eri okusaba. Tubeera n'okusaba n'okusiiba buli omu wooli. Neera tubeera n'okusaba wano, tuna prayer room yaffe awo we tusabira. Yenna aba ayagala okujja osobola okujja, naye olweggulo kuva ssaawa 12 kutuuka ssaawa ng'emu kitundu 2 tubeera n'okusaba online vakyo ku mukutu. Vakyo nti tetunnakiyiga mu Luganda, tunakifunira ekigambo ku mukutu. So kaakati yenna omuntu yenna wooli osobola okutwegattako mu kusaba okwo. Katusabire ebiweebwayo. Mukama waffe omulungi, byonna bye tukuwa biva gy'oli era tukwebaza. Twebaza Mukama olw'ebiweebwayo bino, tusaba obiwa omukisa era abanaaba babiteeseza obawa amagezi mu ngeri y'okubisalirawo okuteesa kwonna. Tusabira buli yenna awaddeyo, Mukama gwe yasuubiza nti nno bwe tunaabeera abeesigwa naawe mu biweebwayo mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi, Mukama onoonenya omuli ku lwaffe, onoggula ebituli eby'eggulu
n'ofukumula emikisa gye tuli ng'enkuba. Mukama kye tusaba. Naye ate Mukama eri abadde ayagala okuwa naye nga tasobodde, Mukama omumanye, obamanye emitima gyabwe, era tumanyi Mukama Katonda nabo obawa omukisa basobole okuwaayo lwe banaabasobodde. N'aba tebaaddeeyo ssente Mukama leka amanye nti bwe bawaayo gy'oli ebintu ebirala era osiima. Mukama tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Nsaba musumba ojje otusabire okuggalawo. Bannaye mwebale nnyo okubeerawo mu kusaba kuno. Musumba kasabe okuggalawo. Mubeere ne wiiki ey'omukisa. Tuyimirireko nga tuwunzika. Tumirya ku magulu g'Oluganda. Njala kusoma Zabbuli 23 nga tumaliriza. Bw'oba ogimanyi mu mutwe oyinza okujja sanguza. Mukama ye musumba wange, seetaagenga, angalamiza mu ddiniro ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, anuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisikiriza eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Onsiiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Obulungi n'ekisa tebiremenga kugendanga nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Era Mukama ndaga nsaba nti no Yesu, abantu Mukama nga bagenda bawa omukisa gwo Yesu. Mukama obeerenga nabo ekiseera kyonna nga bagenda okuddayo mu maka gaabwe okukola emirimu gye bakola. Bina bino obuvunaanyizibwa bwe balina Mukama, bamaama, bataata, bakojja, basenga, abalokole, abasumba, byonna ffena Mukama otuseeko omukono ogw'enjawulo Yesu. Era Mukama nangirira okuganja eri abaana bano Mukama, abantu Mukama obakume Yesu, ababadde bakwegayirira nga basaba kino ne kiri obaddemu mu linnya erya Yesu, babeere abasajja n'abakazi abajjudde okwagala kwa Katonda ate n'obutuukirivu Mukama. Naye ate Mukama otwe n'obugagga mu bintu eby'ensi eno Mukama, tubikozese okuweereza mu nnaku ez'oluvannyuma. Mukama tukwebaza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimwokomya omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo, amiina. Mukama abakuume, abagala okusagala mu saaviisi eddako nammwe tubaaniriza, amiina. Tendereza Mukama kubanga mulungi, okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. Tendereza Mukama kubanga mulungi, okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. Anunula mutendereza Mukama kubanga mulungi, okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. Tendereza Mukama kubanga mulungi, okwagala kwe kubeerawo emirembe gyonna. Tendereza, oh, come on. Thank you.